Lesson Weekend. Mu buufo bw'ekitongole ky'essomero lya Sabbiiti okuva ku General Conference kikuleetedde lesson quote eyokuna etuumiddwa amazima g'ekiseera kino mu kitabo eky'amateeka olwokubiri. Lesson eno ewandiikiddwa omusumba waffe Akelf Goldstein gwe tumanyi obulungi nga editawa lesson ey'abakulu. Wano mu lesson ey'abakulu tukuleetera abasumba ab'enjawulo okuva mu makanisa gaffe ag'enjawulo ne tukuleetera abakadde b'amakanisa okugattako n'ab'ebitongole ab'enjawulo. Wano tukubaganya ebirowoozo ku miramwa emigundiivu mu lesson y'abakulu. Tukwata ejjinja limu ne tukuba ebinyonyi bibiri. Anti lesson weggwera nga waliwo okudda obujja mu maka gaffe. Lesson weggwera mwattu nga tumaze n'okulaba nga weeyongedde okutuukirira mu mpisa ey'okutya Katonda. Njawulo ki eri wakati w'etteeka lya Katonda awamu n'enteekateeka ey'obulokozi? Wamma gwe olowooza otya? Tuli wansi wa kisa, tuli wansi wa tteeka? Yogera ku ssuubi ery'okudda kwa Yesu Kristo okusembedde. Byonna mu program Lesson Weekend buli Friday saa 2 paka ssaawa 3. Nange Yonasaani Matovu Munnagomba. Lesson Weekend yiga Bayibuli yo otebenkere mu Kristo. Leero mu Lesson Weekend. Omulungi mukwano gwaffe ali ku 3ABN atwala omukisa guno okubuuzaako mu linnya egganzi lya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Mukama akulabiridde, akukuumye, akutambuza olugendo lwa wiiki yonna okubanga katuyingidde wiiki empya. Nga tuyingidde entiko ya wiiki ku lunaku luno olw'omusanvu lwa Sabbiiti. Tumwebaza Mukama akulabiridde, akukuumye. Agamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakolera abazitowereddwa nange n'abawummuza. Lunaku lwa kuwummula era tusaba Mukama ekiwummulo ekyo kyagaba eri bonna abakkiriza abajja gy'ali naawe kijje gy'oli nga tugenda okuyiga lesson. Nze Yonasaani Matovu, eno lesson weekend we tuyigira Bayibuli ne tutebenkera mu Kristo. Ate Mukama ampadde omukisa ogw'enjawulo ndi wamu ne ttiimu yaffe Kabiriiti. Amiina. Ino omusumba wange ku luuyi luli ayambadde ebyambalo ebya bbulaaka eby'ekikungubazi naye nga tali mukungubaga. Tumbayo Bukimbugwe okuva ku East Kampala. Tusanyuse nnyo okulaba musumba waffe. Era tusaba Mukama kutuweera omukisa nga tugenda maaso n'okuyiga. Amiina. Ate wakati wano tulina omusumba waffe era musumba waffe omuganzi okuva ku luuyi luli olw'Ennajja Nankumbi. Musumba Sebagala Ivan Samuel. Musumba tusanyuse nnyo okulaba. Amiina sebo. Weewaawo. Nesimye okubeera ku programu eno olwaleero. Weewaawo. Kandandike ne musumba ku luuyi luli. Kandandike musumba wange osooka obuuze ku balabi baffe. Ate oluvannyuma ne musumba nga ababuuzeeko. Musumba ojja kutuweerayo n'essaala tubeere nga tutandika. Kalisewo. Abatulaba mwenna. Mukama njagala okumwebaza kubanga abakuumye nga muli balamu. Weewaawo. Okola kinene nnyo kya makulu nnyo okuba nti weekumira ku programu eno. Ebeerawo Friday kawunga essaawa 2. Kikulu nnyo nnyini ddala okulaba nti programu eno ogibeerako hali n'okutegeeza abalala nti bitandise naye basobole okubeera nga bagiraba nga bagigove kubanga ebigambo ebirimu byamagezi birungi ate bituzimba mu bulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri. Mukama akuwa omukisa. Tweyanza nnyo musumba waffe. Nange amannya gange nze Kimbugwe Yobu. Nebaza Katonda kubanga ansobozesezza okubeera ne ttiimu eno ate naawe okukukuuma okubanga okyali mulamu. Nsaba Mukama akuwa omukisa osobole okuwuliriza ate oyinza n'okuyita mikwano gyo lesoni ne mugiyiga. Oba wagiyiza okuyita mu wiiki naye ate kati bwe tugigabana wano waliwo ebintu bye tugenda okwogera naye byogenda okubaako kwegamba nga wejjukanya. Era nsaba wewombeke tuweeyo okusaba tutandikire awo katusabe. Mukama Katonda Kitaffe Ayinza Byonna tweyanza nnyo tweyanzeege olw'omukisa gw'otuwadde nate bw'otukuumye okuyita mu wiiki wakati ennaku 6 tukoze emirimu yino Sabbiiti etandika emaliriza wiiki eno. Tusaba otuwa omukisa mu ebyo bitukoze, tusaba otunaaze n'omusaayi gwa Katonda ffe bitusobyeko ng'abantu ate nga tugenda okuyiga lesoni eno gye tuyiga kabituteeketeeke olw'obwakabaka bwe bugenda okujja. Kabereme kutusaliza musango naye bw'onaakomawo
bangi tulokolebwe olw'ebigambo ebigenda okuyigibwa olwaleero tusonyiwe tusobyeko tusabe nga twegayo okuta mu Yesu Kristo Mukama waffe amina. Tweyanza nnyo musumba waffe tweyanzeege okubanga otuwadde essaala eyo twala kubeera nga kati tuggulawo butereevu tuli mu kitabo eky'amateeka olwokubiri Deuteronomy the second law. Kitabo kino tuze tukyogera ate tukiddiŋŋana nti kitabo kyakudda bujja kubanga bwe bakisomera kabaka omu mu Isirayiri yali edobonkanye ng'eringa egudde by'omwoyo naye bwe baamala okukisoma n'alagira ebibumbe byonna babisaanyeewo ne wabaawo great reform. Tukkiriza nti okuyita mu kusoma ekitabo kino eky'amateeka olwokubiri nze naawe mukwano gwaffe tugenda kudda bujja ebigo biri sitaani byabadde azibye mu bulamu bwaffe bimenyebwe Kristo ayongere okuzimba obwakabaka bw'emitima gyaffe. Amina. So tuli ku lesoni namba 8. Yes, tuli ku lesoni namba 8 naye nga tunabagenda ku lesoni namba 8 katwejjukanyeemu lesoni namba 7 yabadde nayo nkiyite ntya sonsomola ng'eriggwa ly'ettovu etteeka n'ekisa twali wano nga tulyekebejja gye twawunzikira nga tukakasizza nti ababiri abo bassa kimu nga nkuyege etteeka lyagala omuntu okubeera omutuukirivu so nga n'ekisa kya Katonda kiruubirira omuntu okubeera omutuukirivu. Amina. Lipoota bannange we mutaali twakizuulira ddala nti Katonda okuyita mu kisa kye yatwagaliza obulamu obutaggwaawo nga n'ensi tennatondebwa. Era obutuukirivu buno bwe tuwogerako obwa Kristo bw'atuwa butuweebwa lwa kisa. Obulamu butaggwaawo butuweebwa lwa butuukirivu bwa Kristo so si lwa butuukirivu bwaffe. So bwe twakomaawo olwo tugenze ku mulamwa ate nagwo gwe tulabira ddala nga mukulu weeroboza obulamu. Weeroboza obulamu. Choose life. Londawo obulamu. Bane basumba ba mukirize sonke soma ebigambo bino ebiri mu kitabo ky'amateeka. Weeroboza obulamu. Ekigambo kye batagwana na kugamba muntu. Kiti olonda ko obulamu. Lyakugambye olonda ko obulamu. Era kansoma ebigambo bino. Ebimu ku bisinga okuba kyandibadde kitegeerwa butegeerwa. Famous words. Yes. From ekyamateeka essula 3 olunyiriri olw'19. Musa agamba mpita eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero nga ntadde mu maaso go obulamu n'okufa omukisa n'okukolimirwa obenga omulamu gwe n'ezzadde lyo. Ntadde mu maaso go obulamu n'okufa. Kituufu era tutambulira mu nsi ya bulamu n'okufa naye nkusabye olondewo obulamu gwe n'ezzadde lyo mubeere abalamu emirembe gyonna muleme kufa. Yeyo ensonga eriwo. Mwana muwala bamutugambyeko ye eyayagala okulaba nga asekiwalinga obulamu obutaggwawo mu ngeri ye ekiseera nga kituuse bw'aliba afudde omutwe gwe babeeko we bagutereka mu firiigi nti wanaabaawo enkwatagana wa nitrogen ono enkwaso za nitrogen nti ebiro biri nga tekinologiya yeeyongeddeko okusinga ow'omulembe mwawangaalira nti oba oliawo naye alibeera mulamu era alibeera ategeera. Naye basumba bankambuuze ekyannaku ki ekiri awo? Ekyennaku kiri ekkubo lye yalondawo okubeera omulamu ebbanga lyonna lyalifu okamala. Toyinza kutondawo mu myaka 10 njagala nsigale nga ndi mulamu nolondawo omutwe gusa mu firiigi. Kati gwe mutawaana oguliwo olwaleero olabeko omuntu abeera wansi n'agamba kanneetegekere. Kanneetegekere ng'oli wansi n'abeera mu nsi muno neyeetegekera obulamu obulungi neyeetegekera agula mu kyalo n'alimba n'azimba. Olabe kubeeyo kanzaala abaana bangi pase n'abakazi bangi era wanti mukuzaala mwe muli okuzuukira. Waliwo abantu abakola ebyo byonna myaka nge egya 1900 nga gitandika nga baabikola basekiwalinga ebyafaayo byabwe n'amannya gaabwe kyabamanyi baabwe tetubalabanga nako. Baalonda ekkuba ekyamu okusigala nga balamu emirembe gyonna.
Okay. By the end of the child ne kubasajja abamisiri. Those abamisiri bano ba Farao. Bwe babanga bagenda okufa. Kirowoozebwa nti babaziikanga ne cases eza zaabu babakaza ne bakunogenda mu bulamu buli. Nebakutirawo n'ebyobugagga. Kati gwe gamba waliwo n'engeri abantu gye balondawo. ne bakuziika nabo. Okay. Bayibuli ene ekintu kyeyogera nti obeeranga eyebisse engoye za nabbubi. Bw'atyo bw'ayogera mu ngeri engoye za nabbubi ke kali akatego ka nabbubi kwe gamba eyebisse akatimba k'ensiri naye obugume nnyo. Tekisoboka. Okay. Empewo ebejja kufuuwa otintime. In fact olunaku lwa Sunday kati ndowooza lwe tuba tugendako twongere okugaziya omulamwa guno ogw'okulondawo obulamu. Naye nakuba kibuuzo kyange ekirala kye mukizzeemu. Tugenda ku Sunday naye nina ekibuuzo kigamba lwaki Katonda omuntu amuyita alondewo obulamu. Ndowooza ku Sunday lwe kinannyonnyolwa Musumba. Lwaki Katonda omuntu amuyita alondewo obulamu? Katonda ayita omuntu alondewo obulamu kubanga already kati mufu. Okay. Katonda bwe yatonda omuntu yamutonda kuba mulamu bbanga lyonna. Ye nteekateeka ya Katonda. Era wano tetuliiwo obubeezi kubeerawo. God did not create us only for existence. Here. Katonda yatutonda butonzi tubeerewo obubeezi mu lusuku Aden. Naye yatutonda na mu kifaananyi kye. Ekitegeeza nti ffe yatuwa omukisa ogw'okusalawo. Okay. Ebintu ebirala byonna ebitonde Katonda bye yatonda yabitonda only to exist. Omuntu yekka Katonda bwe yatonda to exist by his choice. Ensozi. Ensozi. Enjazi. Ebyo byonna biti. Weebiri era tebirina kisukkakaawo. Okay. Naye ffe we can choose. Ffe tusobola okulondawo. Era olw'okuba nti yatutonda nga tulina obusobozi okulondawo. Y'ensonga lwaki agamba nti mulondeewo obulamu. Ebitonde ebirala byonna tebyetaaga kulondawo ku bulamu na kufa. Be babitonda kubeerawo obubeezi obumyu emisota babitonda kubeerawo obubeezi. Ensozi ennyanja. Naye omuntu atulaba wano yakitegeere nti alina enjawulo ku bitonde byonna. Ye Katonda yamuwa omukisa gw'okukola ki? Ogw'okusalawo. Olw'okuba yamuwa omukisa gw'okusalawo nga kitaawo amwagala. Okay. Ayinza butambuulira kusalawo bulungi. Kati omusumba wange ekirungi w'oli naawe. Njagala ongaziyizeemu ku Sunday Tree of Life ku luuyi lumu kubanga kati Katonda akoze ennimiro eno. Omuti ogumu gwa bulamu, omuti omulala gwe gw'okumanya obulungi n'obubi. Neyanza nnyo neyanza ebyo Musumba. Annyonnyodde bulungi ekigambo kiyitibwa okufa nti omuntu yafa dda kubanga ye Yesu ate yamala eggobya mu kibya. Eggobe mu kibya yagamba omusajja yali amuyita munno bagende agende amale okuziika kitaawe. Bw'osoma mu Matayo essula ey'omunaana olw'abiri yamugamba nti leka abafu baziike bafu bannaabwe gwe jja tugende tubuulire enjiri. Bafu bona baali batambula okugenda okuziika. Bonna bafu. Batambula mirambo egitambula. Bw'otabeera mwono obeera mufu. Naye okuddayo wano ku katundu kano akasande ateekawo omuti ogw'obulamu n'ateekawo omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi omuntu yeesalirewo. Ekisinga okuneewuunyisa kye kino nti omuti ogw'obulamu Adamu teyagukwatako. Kikwewuunyisizza. Ekisinga okuneewuunyisa era Katonda agenda kutandika ng'olunyiriri bwe walusomedde atugamba nti kaakati ntadde obulamu n'okufa omukisa n'ekikolimu naye kaakati njagala nakuwa ansa londa bulamu. Kuba juzi nakulaba. Kubanga Adamu bwe yamuteerawo omuti ogw'obulamu ye teyalonda awo. Kye yalondawo okumanya obulungi n'obubi. Kiki kyayogera wano? Emiti gino ebiri. Ayogera okumanya obulungi n'obubi kubanga ye Katonda yali ayagala tumanye bulungi bwokka. He wants us to know life. Setaani n'amugamba omukazi nti nedda n'obubi bumanye. Ekigambo bubi abantu bayinza obutakimanya nnyo. Naye ebintu ebikolebwa mu nsi muno okuyiwa omusaayi, okubba, amaka okutabuka, okubonaabona, okulya ku kasasiro, okugwa eddalu, okuvumagana kwegamba endooliito eziri mu nsi muno n'emmundu kakati simanya kati tuleeta bakongo tubabudomyeko wano. Simanya kakati obuwanga bw'abannayuganda bwali wali eruweero nga babutunulako.
ebyo byonna okuyiwa omusaayi obwo bubi bwonna Katonda yali tayagala tubulabe ko setaani ndimuba bulungi bwe mubulabako nabo mujja kubanga Katonda era kati tuli mu kaaya ne banaye ebisiyaga katubirye banaye ebisiyaga si birungi obubi obwo bwonna kasasiro Katonda atugamba nti si kirungi kubutegeera setaani amugamba nti kaakati omuntu asobola okubumanya n'okufa n'afa kati omuti guno gw'okumanya obulungi Katonda yali ayagala tumanye birungi byokka ogw'obulamu ayagala tumanye bulungi bwokka tubeere balamu tubeere mirembe na mirembe nga tuli balamu Adamu n'agamba nti nedda oyinza n'okulya ku guno kwegamba n'aleka omuti ogw'okumanya obulungi ogw'okubeera omulamu tulye guno ogw'okumanya obulungi n'obubi tuboneebone n'atulonderawo munnaaye n'ekisinga okuneewuunyisa Katonda olw'ekisa kye n'agamba bano abatalonzeewo ono n'abalonderawo kati ngenda kubaweera omukisa nabo beesalirewo kaakano nga tewali gwe weekwasa kubanga omu yaŋŋamba nti naye Adamu yayonoona kati ate nze lwaki nvunaanyizibwa banonderawo kati chansi yiino egamba nti kati ntadde wakati omukisa n'ekikolimo naawe oteekeddwa okweronderawo naye nze nkubidde n'ebibuuzo naye kati n'ebibuuzo ntaddewo wano twakola ku bujeeke kaakati kano ke katuufu bulamu butaggwawo kati omuti ogw'obulamu omuwandiisi wa lesoni yatugambye nti gulabibwa mu lubereberye mu kutonda guddamu okulabibwa mu kubikkulirwa nga tuzze mu nsi empya ebbanga eryo lyonna Adamu yava mu mikono gya Katonda ng'eyasooka okubumbibwa n'awangala emyaka 9 ne kubanga yali avudde mu ngalo za Katonda nga tagulidde yali tagenda kubeerawo mirembe na mirembe era bamugobayo mangu talira ku muti n'abeera mulamu emirembe n'emirembe ate nze ndabirawo ddalawo Katonda yamukola bulungi kubanga guba nange okubeera mu bulamu buno n'omalako emyaka 4 ennyindo n'ekutuka n'egwa wali n'omalako emyaka 4 ng'olina siriimu myaka 4 kokolo n'akugjamu eriiso nali gwali naye nga tofa kyava agambye nti weeroboza obulamu lwaki agamba abantu nti weeroboza obulamu kubanga babasalirawo dda ne beeroboza okufa ekigambo tekiyinza gamba nti weeroboza okufa okufa tebakweroboza kubanga kyoli okufa kwe tuli Yesu yagamba mwe muli mirambo egitambula okufa tebakweroboza bw'ogaana obulamu by default nakufa omuntu aleme kubeerayo okulowooza nti aliyo bamwegayirira bambi obulamu nga kyalowooza kyekino mbw ali wakati no weeroboza obulamu kitegeeza nti Adamu yalina omuti gw'obulamu ate n'omuti ogw'okufa alondewo ogw'obulamu ne bagumuwa gwaguliyengako buli lunaku by default n'alonda ogw'okufa ebijanjalo n'abirisa empiso olwo n'atandika okuzikirira akati nze kyesaba omuntu alaba ebigambo bino akimanyi nti bayibuli weegamba nti londa obulamu etegeeza kino nti okufa ko wakulonda dda ko kwaggwa eyo choice yakkolerwa naye wabula omukisa gw'olina gwe ku musumba gw'oyogeddeko nti naye olina omukisa ogwokubiri kaakati okugamba nti no newankubadde bannondera okufa neze njagala bulamu kati nonda bulamu awo nno waliwo ekibuuzo basumba bange mu nsi empya kino kineewuunyisa nga musumba bw'obadde ayogera nti omuti ogw'obulamu tugulaba mu lubereberye mu lusuku Adeni tuddamu ne tugulaba mu kubikkulirwa mu nsi ensuubize ensi empya omuti ogw'obulamu naye mu nsi empya teriyo muti gwa kumanya bulungi na bubi ekituufu waliwo sayansi awo omukristaayo gwe yeetaaga okwongera okutegeera oba tekyetaagisa kuddamu kulonda kubanga okusalawo kwaggwa dda tukukola kati kuwedde kasita omuntu okola kati okusalawo okuba omulamu then kati akatata kyekiraga te kusalawo okufa kakati waliwo tugende ku mmande ndowooza akadde kalabika nga katutwalaganya tugende ku mmande musumba wange middle ground gyeri gyeri abantu balina okuyigiriza nti omuntu oba omubibimu n'ofa ogenda mu puligaatooli olabona akanyiri gali akagamba nti emizimu giri mukomera emyoyo Yesu n'agenda n'agibuulira enjiri giteebwe mu Peetero waliwo abantu abali abamanyi nti omuntu bw'abeera ku nsi asobola okubeera nga si mubi nnyo ate nga si mulungi nnyo kati ali wakati kati era Katonda bw'amulaba nga ali wano bw'ati n'aga nti mumuteekeko wano ngira mulongoosa bw'anaamala okutukula obulungi mumuteeke wano okulya mu lulime ne mu luzise
so omuntu alowooza nti asobola okukera ku makya n'akola ebikyamu naye akawungeeza ako n'akolayo ebyobutuukirivu eddiini bye yamulagira olunaku n'alumaliriza ng'ali ttiiki n'enkya n'abiddamu abamu balina n'ebipimo nti okusinza ku bibi byenkoze yeetaaga okusiibayo ennaku 10 esiibayo ennaku 10 nsangulawo ebyennaku 6 egamba bali kuweyingisike kati kwegamba ne bwe mba nnyaze gundi nene nfuna swala zange 8 olunaku nsobola okumubba ne mukuba n'akayondo naye nina bye nnyinza okukola mu ddiini wano ebindagirwa ne mbaala nsinga ekintu naye mbanga ntemudde naye nga ate siri mutemu ddala naye mbanga nkoze ebirungi naye ate nga nabye sibikoze nnyo kubanga natemudde kale mukama nandabira wakati awo n'afuna kyankolera ekyamangu naye enjigiriza eyo nzibu nnyo era erindi abantu bangi ekyokulowooza nti waliwo ekifo kya nampawengwa kiyinza okubeera wakati siri wa katonda nnyo ate siri wa setaani nnyo okusalawo kuno kwe bagambye nti londa obulamu kulinga kitala kyabwogi bubiri kyabwogi bwa sayidi zombi bw'ogaana okulondawo obulamu obeera n'ekyolonzeewo kyetugamba no middle ground ogaana okuwasa oba omaze okulonda okuba single you don't need to do that kyengamba omuvubuka bw'agaana okuwasa aba amaze okulondawo okuba owobusa ate kino ate nga waliwo n'okubanga osobola okubaako waliwo kye bayita kuba ne balejaleja biki nobeera neera naye enkomero ya byonna teri yagenda kuyita mufumbo kubanga tewawasa kati kyeŋŋamba kyekino nti omuntu yenna alaba ebigambo bino akimanyi nti teriyo middle ground either tusalawo kulondawo obulamu oba tusigala mu kufa eriyo eggulu oba geyeena obeera mbuzi oba ndiga obeera ŋŋano olina nga gyobeera kamyu endiga n'embuzi naye waliwo neŋŋamira tolina ngeri gyoba wakati kyekino yesu kyagamba nti you are either for me or against me toyinza kubeerawo tosobola kubeera nga byombi tolina kyoli yesu yagamba nti atakuŋŋaanya nange asaasaanya kati tosobola kubeera nga ate nobaokuŋŋaanya ate bosaasaanya byonna obikola omulimu tekisoboka ekyo tekisoboka kwegamba kino yesu kyatugamba nti abantu bano bansaamu ekitiibwa kyakumimwa naye emitima kati abafuniramuwa bansinziza ate kyavaga nti bansinziza bwereere bansinziza bwe kitegeeza nti bajja kuzikirira omuntu yenna alaba ebigambo bino kaave mu kwematiza mu mutima gwe bw'anaasigala wakati nja kugaana obulamu obuli mu kristo yesu naye ate nneme kuzikirira mirembe na mirembe yadde yesu mugaanyi naye ate osobola okugenda mu ggulu yadde yesu namugaanyi ebyawandiikwa bituyigiriza lwatu ne leson gye tuyiga olwaleero either you choose life in Jesus Christ or you die in hell. Sebo musumba olina ekintu kyonzijukiza nze nalina kitange yali musajja Anglikani church amakkiririza naye nga waka wali essabo ne bwe namubuuza twamubuuza n'agamba nti ebintu ebyo birungi ekkanisa nnungi tugambe n'ebintu bino twetaaga okubitereeza era nga nkubuulira mazima nze nali nkongojjera ddala nga nkwata omwenge nekwata baluta mwetango omwetango guno gutuyambako nga twetoloola ensonda ne musabo ne bwe tumaliriza ate nankubiriza yobo ku kkanisa kati nga kyali mukunsiga ate ddiini kyezikola akusiigira ekifaananyi nti ebintu bino osobola okubikola era kyoba olabanga abaganda tulina olugero lugamba nti lubaala embeera kati nina obutuukirivu katonda bwankolera naye nga nange nina byenteekamu nina okutambuza ebigere okuva emasaka paka namugongo nefuna obutuukirivu obwo wadde yanfiira ku musalaba eggologoosa nange nteekamuko kati ye kitange nga ndaga nti ebintu ebyo birungi katonda yatukolera naye ate naffe tulina kyetwongerako kati nga kiraga nti katonda tamala kati oteekeddwa okubeera ng'oli wakati ng'eno gy'oli ewa katonda mukama si wa kitundu kya 10 mukama sikola n'okuzimba sizimba naye ninayo n'obunafu buno kati bw'onaalaba bino bye sikola ojja geraageranya na bino byenkola bunnyambire eyo kati bathiyologiya n'alyoka ateekawo awo nti kati bakuteekako mu kaliro ne balyoka bakwokyamuko n'olyoka otereramu
ngaye bageze ne nnyo bakuterayo ne sente babadde bakwagala bakutereddeyo ne sente kati gwe n'osigalawo wakati kati Oteredde somoka. embeera eyo mbi nnyo kubanga setaani akuleetera obutenenya ate ng'ekintu ekyo kiraba bakadde bange yes kigaziwamukko ne wetuuka ku nsonga eno omulamwa gwa geyeena bw'ogwetegereza kirowoozebwa era kuyigiriza kwa bannaddiini nti Katonda abajeemu agenda kubakuumira mu muliro emirembe n'emirembe ng'omuliro teguzikira babeera omubaaka tebafa Katonda ng'ali awo naye nze era nayo njirabanga middle ground kwegamba kiri ye sitaani kye yatandika nakyo kye yagamba nti okufa temulifiire temujja kufiira ddala mugenda mujja kusigala muli balamu oba olengera wakati awo nti it's not life and death no it's life and not dying forever. naye Katonda tasuubizangako mwonoonyi tajja kufa nti ajja kubeera mu bulamu obwo butafa emirembe amugamba kufa kwegamba bayibuli kino kyegamba nti empeera y'ekibi kwe kufa yenjigiriza egamba nti empeera y'ekibi kwe kubeera omulamu mu kufa emirembe gyonna simanyi olengera middle ground bw'ogamba nti gyeri oba confused. Middle ground is a deadly thing. obulamu obutagwawa buwaabo abalamu bokka abafu bateekeddwa kufa ne bavaawo sikubeerawo mirembe nga kyabulabe nga muntu kutandika kukkiriza nti waliwo okubeera wakati okubeera wakati setaani akwagala nnyo kubanga setaani akimanyi bulungi omuntu yenna ali wakati abawuwe kati ekimukuteesa wakati okugamba nti netoli bubi nnyo Katonda tomumanyi bayibuli tewagigula ku Sande togenda ku kanisa tosaala tolina erinnya ly'eddiini kitaawo bwe yafa abasasoddoti sibe bamuziika olina agattagattawo ebintu bye n'amaliriza ssebo nga bonna ddiini era nga wakatonda setaani ayagala nnyo okuteeka omuntu kumpi n'eggulu naye nga tayingidde ekyo bayita middle ground toyingira naye tofuluma abatulaba bakimanyi bw'otasalirawo ddala bulamu tegese bulungi kufa kirungi oba n'omugongo kufa butuufu akadde engeri gye katukutte katugende tusooke tuwummulemuko tunye ku lwendo lw'amazzi ate oluvannyuma tubeere nga tukomawo mukwano gwaffe ali mu lesson weekend. weekuumire ku program lesson week eno. Nti Bayibuli kuli mu 5 akatabo ko ne bayiro okalira ku bigere bya Kristo nga tufeefetta ebyawandiikibwa. Lino ly'ebbanguliro lya Kristo mwatutendekera okumwesiga olwo ntubeera abeesigwa gy'ali. Omulungi mukwano gwaffe tukwebaza kubanga tukyatambulira wamu mu program lesson week eno ku 3ABN tuli mu kwongera okwetegereza okulondawo obulamu. Kristo bwe yatutondera nga n'ensi tennatondebwa kubanga Bayibuli egamba nti Yesu Kristo ye mwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawe okukwatibwa okuva kutondebwa kw'ensi. So tuli mu kwetegereza Kristo obulamu buno bw'ayagala tulondewo. We tutuuse kati tukyali mu nsi muno of course nkituufu naye either obeera mukisa oba obeera ekikolimo. Musumba ngenda kuleeta ekibuuzo wano ekisooka kigamba nti omuntu ow'omukisa akirondawo atya? How do you choose to be a blessing? Olondawo otya omukisa? Olondawo otya obulungi? Kikimu. Ekibuuzo ekyokubiri, muwendo ki oguli mu kubeera ow'omukisa na muwendo ki oguli mu kubeera ow'ekikolimo? Musumba mukigabane. Kakati kyendaba wano okulondawo obulamu kitegeeza kulondawo kweyunga ku Katonda. Mu Katonda temuvaamu bulamu bwokka, muvaamu obulamu, muvaamu obulungi, muvaamu n'emikisa, muvaamu n'emirembe, muvaamu n'emirembe. The moment you choose life, you have connected to God.
bw'olonda obulamu obeera weeyunze ku Katonda. Kwegamba omuntu alonzewo obulamu yaba afuna ebibala bino eby'omwoyo omutukuvu. Kaakati bw'amala okukonekitinga ne Katonda olwo ensulo ey'emikisa ey'emirembe ey'obulungi ey'essanyu ey'okwagala byonna ne biryoka birabikira mu bulamu bwe netandika okukulukuta mu ye. Naye obulamu bwe tulondawo obulonzi okweyunga naye kwo okubeera ekikolimo tetukulondawo. Tuzaalibwa tuteekwa kuba mutawaana eri nsi era omwana atandikirawo nga yakazaalibwa n'akaaba as a sign nti embeera mwezijjidde n'ebigenda mu maaso tange kibitegedde bulungi n'atandika oluma ebbeere n'atandika okugaana abantu abali omusula ayagala nnyina yekka n'atandika okukayana rights ze ekikopo n'akyasa n'atandika okulwayo katandika okubba sukaali oba otegakyengezako gamba already olw'okuba nti twagwa tuzaalibwa nga tuli bakubeerera ensi ekizibu era teri atusomesa kuba kizibu eri nsi. Tulaba wano abaana ba Isirayiri Katonda abayise Musa ali mu kwogera nabo ebigambo ebiggalawo farewell speech abagamba nti waliwo emikisa Katonda agirambuludde onaabanga wa mukisa mu kibuga onaabanga wa mukisa mu kyalo mu bufunze no matter where you are you will be a blessing. Kasitoba nga weeyunze kunze ojja kuba mukisa. When you choose life you will be a blessing to others. If you don't choose life you will be a curse automatically. Biribi ebiva mu kino kwegamba mzumbange inaawe erayo kibuuzo what's the cost kati kuba byonna byonna weeru ekyobulamu kirungi naffe twandikyagadde kuba Yesu yagaa nti najja zibe n'obulamu mu bungi naye muwendo ki gw'olina okusasula okubanga you experience kwegamba weenyumiriza mumulekisa oba mu kikolimo okay yes mu bibiri buli kimu kiriko kosti kyensaba otulambulire mu kawa nsaba ku nsomero olunyiro limu kyamateeka n'essula ya 3:15 ekyamateeka ekyokubiri ekyo essula eno eya 3:15 sooka olusome bayibuli egamba atulaba alyoka alabe bulungi nti laba otyo leero ntadde mu maaso go obulamu n'obulungi wulira Katonda kyagamba omusajja oyo n'okufa n'obubi otyo kubanga nkulagira leero okwagalanga Mukama Katonda wo okutambuliranga mu makubo ge n'okwekuumanga ebiragiro bye n'amateeka ge n'emisango gye olyoke obenga omulamu oyagalenga era Mukama Katonda wo alyoka akuwenga omukisa mu nsi gy'oyingira okugirya. obuuziza ekibuuzo ekirungi the cost enti kyakuwaayo ki oba biki by'ofunamu kasita olonda omukisa oba ekikolimo oba obulamu oba okufa waliwo kyenfunamu oba waliwo ebivaamu muwendo ki gw'osasula gwensasula gwe guliwa okwenyumiriza mu bulamu buno Yesu bw'ayogerako Katonda bw'ayogerako wano ze kyembuuziza weebale nnyo weebalire ddala nyinza obutakitegeera nnyo muwendo gwensasula mpozi nga mmaze okutegeera wa gyendi oyinza obutafuna nnyo makulu gaakyo mpaka ng'otegedde ekigambo kye bayita okufa okw'emirembe n'emirembe n'okutegeera kiki kye bayita okubeera omulamu emirembe n'emirembe. Nyinza butategeera kya muwendo ki kyensasula mpozi nga mbadde mu ssabo owulira taata abantu omulembe gugenze gukyuka abantu babeeranga wano nga basamize naye ng'omuntu bw'obeera olina abakyala bana wano mu Buganda nga bw'ofa omulambo gwe baguteeka waggulu ku lubanyi abakyala ne beesiba ebibukutu mu mbugo zaabwe omulamu ne gutandika okubatonnyera ne gubawunyira okumala wiiki nnamba nga bali mu kulya ekivundu kya bbaabwe. Toyinza kukitegeera mpaka Yesu Kristo ng'akuyise n'ofuuka mu kulisitaayo n'otegeera nti omuntu nvunyu bw'afa bamutwala ne bamuziika. Ategedde ekyo yategeera nti Katonda yandikola yanzijja wala. Toyinza kutegeera muwendo gwa kubeera mubbi mpaka nga bakukutte ne bakutemako omukono ne bakutemako n'okugulu oba ne bakusanga ng'oli ku bodaboda y'abanno ne bakukuba ne bakwokya famire yo n'esigalawo. Lw'otegeera nti Katonda yampa omukisa bwe mukkiriza mbeera mulamu emirembe n'emirembe mbeera mugagga yampa omukisa ate ne nnyamba n'abantu abalala. Toyinza kutegeera muwendo ensi gwetwala singa famire ezadde omuntu n'afuuka kawenkene n'ajja ku kyalo
kwe yazaalibwa n'akwata abaana abalenzi n'akwata amakufulu n'agateeka ku mimwa abawala n'abasalako amatu n'abasalako ebitundu ebyekyama toyinza kitegeera muwendo gw'omuntu oyo yakkiriza sitaani bw'atyo mpaka ng'omaze okubirabako naye bw'omala okutegeera Katonda n'akujja eyo otandika okwogera nga Pawulo nti nze mbabuulira yajja okulokola aboonoonyi naye nze bwalubereberye kubanga Pawulo yali omu ku bantu abaali batta bannaabwe kakati bamukuba emiggo n'agamba nti nze ne bwe munankuba emiggo nze kye nnafuna kinene nnyo kati omuwendo bw'ogaana okukkiriza Katonda waliwo ensi byetunuulira ne bika by'amaziga tukaba tubonaabona olw'ababbi abali mu nsi olw'abantu bannakyemalira olw'abantu abataagala Katonda olw'abantu abalaba abantu abanaku ne balowooza nti ebyo byonna si byabwe beetaaga kuba byange eyo ye kosti nti ensi ebonaabona neeyiwa n'omusaayi neekaaba neerumwa enjala n'ennyonta ku Uganda ejjudde amata n'omusibisi gw'enjuki okubanga tetulina na kawunga nga tukajja mu UN lwakulondawo ku kikolimo okitegedde kati buli londonda ekikolimo olya ku bibala ebizibu so nga n'omukisa kati yogerako kati omukisa gwe guno nti bwe mmala okulowooza Katonda ne mukkiriza olya taata nfuuka omukisa eri abalala kosti kyeri awo kosti eriwo yeeno nti obulamu bwa Kristo bwe yajja n'agabira ensi n'aŋŋamba nti agenda yeetisse omusaalaba ku lwange nange aŋŋamba nti kaakati naawe tandika okubonaabona olw'abannu tandika okuteekawo omubiri olw'abannu bano kabayimirire wano balabe ebirungi mu nsi muno beeyagale babeere bulungi kati nange ntandika okufuna amaanyi mu Kristo kubanga ku bwange nnyinza obutakisobola ne Kristo ampa amaanyi ne ntandika okutambula mu nsi muno nga nnyamba abalala waliwo byensi kwegamba obaako by'olemererwa okukola ate nga biba bibi kubanga owulira okwagala kwa Kristo nga kukuwaliriza era abamu bwe babayira mu mubiri bagamba nti nze awo sisobola kutuukawo eyo kosti kakuwa ekyokulabirako bwe mba nga mbadde nnywa sigala olina bw'otakitegeera naye omuntu okuva ku sigala nga munyweredde emyaka 3 kosti eri awo nnene nze kojja yaŋŋamba nti baamutwala okukola mu fakitole n'amalayo weeks nga bamuwa dola ezitagambika n'addukayo naye ng'ekimugaana okubeerayo kiri kimu bamugamba wano tosobola kunywerawo sigala n'agamba kabulanga ne ssente tokitegeera kositi eri ku muntu nga yayiga okwenda ne bamugamba nti ogenda kubeerawo nga toli mwenzi kositi eri awo muganda wange osanga obuzibu otunula ebigambo bino nze bwe mbisoma bino obulamu n'obulungi okufa n'ekikolimo n'obubi ntadde mu maaso go donda omuntu ayinza okwanguwa okulowooza nti Katonda yaleeta ekikolimo oba yaleeta obubi ebigambo bino byetwogerako wano Katonda tayogera ku byaleeta Katonda ayogera ku bivaamu mu kusalawo okwo tagamba nti ndi wano mu mukono guno nina obulamu muno nina ekikolimo middle ground twyogeddeko si bwagamba naye agamba nti okusalawo kwonna kw'onaasalawo kulina ebigenda okuvaamu era bye bino kyosiga kyokungula bw'onaasalawo olw'obulamu mikisa bw'onaasalawo olw'okufa kikolimo lwekyo abantu baleme okubeerayo nga balowooza nti Katonda ali accountable ku bikolimo ebiba bibonyabonya it is their choice baasalawo baagana okusasula omuwendo omusumba gwatunyonyodde ogw'okulonda obulamu okwerekereza ne bakiraba nga kizibu nnyo okulonda obulamu kati buli muntu ali eyo akitegeere nti buli woba ogenda okusalawo wateekwa okubaawo ebigenda okuvaamu naye ye Katonda agamba choose life obere mulamu salawo obulamu kati akubira n'ebibuuzo tukiraba nti cost y'okutambulira mu bulamu obw'omukisa it's when you connect to God mwoyo mutukuvu n'abanga yakulembera obulamu obwo n'obusuula obubone budde ebbali okwerekereza element eya costi Yesu agamba ongoberere naye Wednesday otyo yazze ne philosophy oba nkiyite endowooza empya kifumitirizeemu ku bibiri kiriwo ekyangu kuba abantu naye si kyangu okuva ku bukaba ebya Katonda bizibu si kyangu okubeera ku sabbiiti lunaku lwonna oli ku kkanisa si kyangu ekibuuzo kibuuzizza kizibu nnyo okubeera ku okulonda obulamu kizitowa okulonda obulamu
is it too hard cost Is it too ekugambiddwa hard? kyenjo omutumbaawo Kaakati okusinziira ku lesson eno bwe yabadde etunnyonnyola, there is no excuse for disobedience. okay Tolina kwewolereza kwonna kw'oyinza kuwa olw'obutalonda bulamu. Tolina kwewolereza kwonna kw'oyinza kuwa olw'obutalonda bulamu, kubanga okulonda obulamu si kizibu nnyo. Kwangu nnyo. How easy it is okulonda obulamu. Kubanga ogambye mulimu okwerekereza, newankubadde nga mulimu okwerekereza musalaba mu kulonda obulamu n'okwetikka omusalaba, naye ate kyanguko okusinga okubeera mu bulamu obutambulira mu kufa obw'ebbanga lyonna. Mu bufunze ki ekizibu? Omuntu okunywa amazzi n'aba n'ekibumba ekiramu, oba okunywa omwenge ekibumba ne kisiriira. Singa bakuteera awo tiiki bbiri ne bagamba londako, oti waawanga okutiikinga okunywa omwenge ekibumba ne kisiriira n'okunywa amazzi ne kiba kiramu, waawo oyinza okuteeka akakoloboze, okuvuga empola n'osigaza amagulu, n'okuvuga supiidi ey'endima gy'oyagala ne gakutukako, oyinza kutiikinga wa? Gwe singa bakuteerawo ebibiri, singa bakuteerawo ebibiri, okuba ne mukyalawo omu n'oba n'amaka amasanyufu, n'okuba n'abangi n'oba n'amaka agalimu entalo n'okwekuba emiggo n'ogaddukamu amaka ne gakulema, singa bakuteerawo ebibiri oyinza kutiikinga wa? n'omukyalo naye yeebuuzeemu ekyo. Kakyeŋŋambye kati gwe lwaki oyinza okuŋŋamba, lwaki omuntu alaba ebigambo bino ayinza okutugamba mbu kizibu nnyo okukola ebya Katonda by'ayagala? Kifuuka kizibu kubanga obulamu bw'omuntu tebunnaba kukyetegereza nga bwatulaze kosti nti ebiva mu kubeera ow'omukisa omuntu annaba kubitegeera butegeezi, kyava alowooza nti okulonda ekikolimo kirungiko okusinga ekituufu. Okusula mu bbaala nti kwanguko, okusula mu bbaala kwanguko, okusinga okudda eka mu budde ne weebaka essaawa 8 n'owummudde, naye okera ku makya ng'akameme kakukubye, oli kuwangova, tolina kyolya, sente bazikubbyeko, abaana tebalina fiizi, weefukidde wenna, bakutwalira ku wirubaalo, oli akirondawo kubanga tamanyi na mugaso guli mu kulondawo bulamu. Ye Mukama kyava agamba Abayisirayiri nti bannange mutegeere kino, byombiwa ebiri, naye mbasaba mulonde bulamu kubanga kyekyangu. I like that. It's easy. They choose life because it is easy. Ani kufa batudde wano atandagadde kuba na kibumba kiramu akyo ky'omwenge. Ani kufa atudde wano atandagadde kuba na mawuggwe malamu ago ky'esigala. In fact, Yokaana agamba nti nti his commandments are not grievous. Mateeka ge si makakali. Toyina ngeri gy'oyinza kukakasa bantu olwaleero we tudiscussingira wano bw'okulonda okufa kyangu okusinga okulonda obulamu. Muganda wange okulonda okufa n'ogamba nti kyekyangu nedda sibu. Naye mata eno ensonga eno in fact twala kulaba bwe tugiwunzika musomo. It's all about what? Wangambe omutima ogw'okulondawo kuno tulabye omukisa, tulabye ekikolimo, tulabye obulungi, tulabye obubi, tulabye obulamu, tulabye okufa, bintu bino bino obutuukirivu, ekibi, tulabye Kristo, tulabye obulamu bwa Kristo mu Bible. Tegeeza kukola general view. Kiki ekiri munda Katonda kyalubira? Thursday ndowooza yatuyambye okwongera okifuna obulungi. It's all about what? Kusinza, question of worship. Okay. Sumba wange Yobo. Songa eyo. Ensonga y'okusinza eno ensonga nkulu nnyo kubanga ndowooza ye kanyamberege oba yensibuko y'okulabika nti nno tuli mu katyabaga. Okuviira ddala ku lubereberye Setaani ayagala asinzibwe. Katonda agamba nti nedda nze ŋŋwanidde okusinzibwa. Era waliwo n'ensonga ez'amazima. Ekyo kitonde butonde, nze nakitonda. Olutalo olutandika wano mu lubereberye lulabikira ne mu kubikkulirwa nti era lujja kubeerawo. Era agamba abantu abali mu kanisa esembayo bamulembe ogusembayo nti mumusinze yatonda eggulu n'ensi n'ensulo y'amazzi. N'ensulo z'amazzi nga kitegeeza nga bwe tulabye mu katundu akasembye aketuvaako akawenezide nti ebintu bino tebiri wala. Bw'obanga wabadde wasomye mu Baluumi Pawulo yakyogeddeko. Kisomeeko ky'amateeka essula eno eya 3:11 okumalako olw'14. Tebiri wala bintu bino. Bintu biri kumpi.
kumpi sigamba nti ogenda kugenda osomoka ennyanja ogenda eri babikuleete simanya biri mu ggulu banaabikuleetera yesu kye kyamujja mu ggulu sije biri wansi nti ate biri wansi wa nnyanja yesu kye kyamujja emagombe ekigambo kiri kumpi naawe okutegeera katonda ow'amazima eyakutonda nti yalimu obuddo kwegamba otapikamu ye naakuwa byonna in fact na bino betugamba nti bizibu nga tonnaba kubeera mu kristo ne kristo kazi omala omukkiriza agamba nti nze ngenda kuddira amateeka gange nga batambulizeemu in fact ngenda kujja nze mbeere mu yeekaalu muggwe munda ndyoke nkuwa amaanyi kati kizibu okusinza katonda ow'amazima nga tomaze kutegeera na kumukkiriza abeere mu ggwe ekibuuzo kyakusinza ndowooza kyoli kyakusinza kyendi mukko ekyamateeka 11 olw'e16 esebo mwekuumenga omutima gwammwe guleme okulimbibwa ne mukyama ne muweereza bakatonda abalala ne mubasinza pointi eyo weebale nnyo weebalire ddala yembiranye eri wano lwaki atugamba tuleme kusinza bakatonda abalala ayina ensonga katonda amanyi byonna nti gy'okoma okusinza bikatonda tonda ebirala bigenda kukusiba ekiwaanyi ogenda okumaliza obisinza nga bikututte mu kuzikirira okw'emirembe n'emirembe tewali muntu yenna asinza sitaani avaayo ng'agamba nti nze nasinza sitaani amaka gange gali bulungi mu bantu abo ogenda kulaba nga temubulamu bikulekule mu bantu abo n'abamu bagamba nti yafuna ssente naye ayina be yasaddaaka mu bantu abo temujja kubulamu muntu ayiika ndusu bayibuli yegamba n'abeesigama ku miggo abalema kwegamba mulimu obuyinike mu kusinza bikatonda tonda ebirala naye katonda ow'amazima bwe tumusinza tubeera ku shuwaddiiro nti omukisa gwe teguliimu buyinike kubanga muye mwe muli obulamu ono muvaamu kufa na kubonaabona kati ensonga y'okusinza ye katonda atulabula musinze nze kubanga byonna biva mu nze nze nannyini byo nze mwanidde oyo abalimba mu bufunze katonda bw'agamba nti mulondeewo obulamu alinga agamba munsinze kubanga nze bulamu tufune obulamu agaba obulamu oba tusinze emikisa agaba obulungi oba tusinze setaani tuli ebibala agaba okufa agaba okubonaabona agaba ekikulimo ate nga lutalondooza abasomi b'obunnabbi bo ennaku zino bakuba gudiikudde kubanga we tuli we watuufu malayika asooka agamba nti mutye katonda muwe ekitiibwa musinze yakola eggulu n'ensi ennyanja n'ensolo z'amazzi oyo malayika asooka owokusatu naye n'alyoka ajja ng'ayogera n'eddoboozi ddene bayithayo bonna boogera n'eddoboozi ddene baneewuunyisa nti omuntu yenna bw'asinza ensolo n'ekifaananyi kyayo agenda kufuna enkovu ku kyenyo oba ku mukono ogwadde nebikkirirawa ng'anywedde ku mwenge gw'obusungu bwa katonda so point ya kusinza okusalawo buli muntu yenna alaba ebigambo akitegeere nti okusalawo obulamu kitegeeza kusinza katonda so nga n'okusalawo okufa kitegeeza kusinza setaani kati omuntu yenna ali yakimanye bayinza okubuuza bani nsalawo nti obulamu kubanga ndaba nga kirungi bw'oba oyagala okusalawo obulamu tya katonda muwe ekitiibwa tekiri wala nnyo kyetaaga na kunoonya walala awo wennyini wooliwo otudde kwegamba obulamu naye kangaziyemuko katono ono kyendabe kyemunyonyola okusinza omutonzi nti owumule ossa ekitiibwa mu kijjukizo kye mu kijjukizo kya sabbiiti lunaku lwonna obeere ku kkanisa ng'omusinza so nga okulondawo okufa kwe kulondawo okusinza ebyagunjibwa ate toyinza nakuwummula obulombolombo bw'abantu bwe baateekawo fact era n'ensinza yaabwe gye baateekawo tebalina kuwummula bayibuli egamba basinza tebawummula misana nakiro okimanyi nti abantu abawummula ku sande musumba wange kino nkigenderedde omusajja aleka agguddewo wakashopu n'agenda ku mmisa amalayo essaawa 2 n'addayo ku wakashopu ddala aba awummudde tebakwebaka misana nakiro katukowoola abantu bonna okudda mu kusinza katonda balondewo obulamu obulamu obuli mu kiwummulo bwe banalonda obulamu bajja kuggwako stress bwe banalonda obulamu bajja kuba ne gye baddukira bwe banalonda obulamu ng'omusumba bwe yagamba bagenda kufuna omukisa ogutali mu kikolyo omanyi waliwo omukisa naye nga gulimu obuyinike buyitirivu sitaani bwatyo bwagaba sajja ne bagamba nti ogenda kugaggawala naye nga togenda kukweyagalira mu ssente
oba oliawo weebase nga ddoboozi likugamba gundi genda okole wansaddaaka lwakuba omwana wo gwe neetaaga njagala obeereyo ng'otuddawo omwana wo gwe wakenda ku makya n'ozaala ne bagamba oyo omuggalanda tumunona kyengamba newankubadde sente weeziri nnyingi so abantu balonde obulamu kubanga ebatalonde bulamu automatically okufa kulinzi by default okwo tebeetaaga kusalawo no middle ground. Twebaza Katonda atuwadde ekiseera ekirungi okwongera okwekebejja ensonga zino kwegamba nyongedde okutegeera lwaki ddala Katonda atuyita okulondawo obulamu kubanga okuviira ddala ku ntandikwa ekyo kye yatutondera omanyi buli omu abako kyakulembeza kubanga ekyo kyayagala. Katonda naye ali mukulembeza obulamu mulonde obulamu kubanga ye ekyo naye kyatwagaliza era kyeyatutondera tubeere. Yes, njagaddewo nzikana lunyiriri luno oluli mu kitabo kya Tito basumba ba Tito essuula 1 Pawulo yawandiika agamba nti essuula 1 olunyoolusooka n'olwokubiri Pawulo omuddo wa Katonda era omutume wa Yesu Kristo ng'okukkiriza kw'abalonde ba Katonda bwe kuli n'okutegeera amazima agali mu kutya Katonda mu kusuubira obulamu obutaggwaawo Katonda atayinza kulimba bwe yasuubiza ebiro eby'emirembe n'emirembe nga tebinnabaawo. Amiina. Kale londawo obulamu kubanga nabukusuubizanga n'emirembe n'emirembe teginnabaawo. Sumba tuweereyo essaala eggalawo. Mukama tukwebaza kubanga otuwadde amagezi n'okulungamizibwa okubaganya ebirowoozo ku nsonga zino. Amiina. Ebigambo bino byonna bye twogeddeko bisooke bikole ku ffe tebikole ne mu bulamu bw'abantu abo ababirabe n'ababiwuliriza. Otusaasire otuggyemu okulowooza nti okulondawo obulamu kizibu naye otulage nti kyo kyokusalawo ekisinga obulungi kubanga bwe tutakikola okuzikirirako kutulindirira. Otuggyemu okwekkiriranya nga tulowooza nti tuyinza okuba wakati w'obulamu n'okufa naye tukitegeere nti tugwanidde okwewerayo ddala tusasule omuwendo tutambulire mu bulamu obukuweesa ekitiibwa. Otuwa omukisa era otukuume ku sabiiti ye entukuvu otuwummuze mu mubiri naye okusinga mu mwoyo wa Yesu Kristo mukama waffe tusabye. Amiina. Webale nnyo mukwano gwaffe webalire ddala kubanga tubale tambula ffenna. Eno lesson weekend mwe tuyigira Bayibuli ne twongera okutebenkera mu Kristo. Tusaba ekisa kya Kristo kyeyongere gy'oli paka tunaddamu ate mu lesson ey'omwenda. Weekuumire ku program Lesson Week eno.